Ab'Ebbulaniya essula 10 olunyiriri olusooka okutuuka ku lusembayo. Kubanga amateeka bwe gali ekisiikirize eky'ebirungi ebyali bigenda okujja, so si kifaananyi kyennyini eky'ebigambo ne ssaddaaka ezitajjulukuka ze bawaayo obutayosa buli mwaka nga teziyinza kutukuza abo abazisemberera. Kubanga tezandirekeddwayo kuweebwayo, kubanga abasinza bwe bamala okunaazibwa ddala omulundi ogumu tebandibadde na kwetegeerako bibi nate. Naye mu ezo mulimu okujjukizanga ebibi buli mwaka, kubanga tekiyinzika omusaayi gw'ente ennume n'embuzi okuggyawo ebibi. Kristo ng'ajja mu nsi kyeyava ayogera nti, ssaddaaka n'ebiweebwayo tewabyagala, naye waateekerateekera omubiri, tewasiima ebyokerwa ebiramba n'ebiweebwayo olw'ebibi. Ne ndyoka njogera nti, laba, nzize okukola by'oyagala, Ayi Katonda, nga bwe kyapandiikibwako mu muzingo gw'ekitabo. Bw'ayogera waggulu nti, ssaddaaka n'ebiweebwayo n'ebyokebwa ebiramba n'ebiweebwayo olw'ebibi tewabyagala, so tewabisiima. So nga biweebwayo ng'amateeka bwe gali. N'alyoka ayogera nti, laba, nzize okukola by'oyagala. Ajjawo eky'olubereberye alyoka anyweza ekyokubiri. Mu ebyo by'ayagala twatukuzibwa olw'okuwaayo omubiri gwa Yesu Kristo omulundi ogumu. Na buli kabona ayimirira ng'aweereza ng'awaayo emirundi emingi ssaddaaka ezitajjulukuka ezitayinza kuggyawo bibi emirembe gyonna, naye oyo bwe yamala okuwaayo ssaddaaka emu olw'ebibi okutuusa emirembe gyonna, n'alyoka atuula ku mukono ogwa ddyo ogwa Katonda ng'alindirira oluvannyuma abalabe b'okufuusibwa entebe ey'ebigere bye. Kubanga olw'okuwaayo ssaddaaka emu yatuukiriza okutuusa emirembe gyonna abo abatukuzibwa. Era n'Omwoyo Omutukuvu ye mujulirwa gye tuli, kubanga bw'amala okwogera nti, eno y'endagaano gye ndiragaana nabo oluvannyuma lw'ennaku ziri, bw'ayogera Mukama. Nditeeka amateeka gange ku mitima gyabwe, era ne ku magezi gaabwe ndigawandiika. N'alyoka ayogera nti, n'ebibi byabwe n'obujeemu bwabwe siribijjukira nate. Naye awali okuggyibwako ebyo tewakyali kuwangayo ssaddaaka olw'ekibi. Kale abooluganda, nga bwe tulina obugumu okuyingira mu kifo ekitukuvu olw'omusaayi gwa Yesu, mu kkubo lye yatukubira erijja eddamu eriyita mu jjigi gwe mubiri gwe, era nga bwe tulina kabona omunene afuga ennyumba ya Katonda, tusemberenga n'omwoyo ogw'amazima olw'okukkiriza okutuukiridde, emitima gyaffe nga gimansirwako okuggyamu omwoyo omubi, n'emibiri gyaffe nga ginaaziddwa n'amazzi amalungi. Tunyweze okwatulanga essuubi lyaffe obutasagasagananga, kubanga eyasuubiza mwesigwa, era tulowoozaganenga ffekka na ffekka okukubirizigananga okwagala n'ebikolwa ebirungi, ng'abalala bwe bayisa naye nga tubuulirira, era nga tweyongeranga okukola ebyo bwe tutyo, nga bwe mulaba olunaku luli nga lunaatera okutuuka. Kuba bwe tugenderera okwonoona nga tumaze okuweebwa okutegeera amazima, waba tewakyaliwo ssaddaaka eweebwayo olw'ebibi, wabula okulindirira n'okutya okusalirwa omusango n'omuliro ogw'amaanyi okugenda okwokya abalabe. Anyooma amateeka ga Musa afa awatali kusaasirwa olw'abajulirwa ababiri oba abasatu. Okubonerezebwa oyo kwalisaanyizibwa kulyenkanawo okusinga okuba obubi eyalinnyirira ddala Omwana wa Katonda. N'alowooza omusaayi gw'endagaano ogwamutukuza obutaba mutukuvu, n'ajjirira ekyejo omwoyo ow'ekisa. Kubanga tumumanyi oyo eyayogera nti, nze ndiwoolera eggwanga, nze ndisasula. Era nate nti, Mukama yasalira omusango abantu be. Kigambo kya ntiisa okugwa mu mikono gya Katonda omulamu. Naye mujjukire ennaku ez'edda, ze mwagumikiririzaamu okubonyaabonyezebwa okw'amaanyi, oluusi mwafuuka ekyolerwa n'ekivumibwa, ne muyigganyizibwa, olulala ne mussa kimu n'abo ababonaabona nga mmwe. Kubanga mwasaasira abasibe, era mwagumiikiriza n'essanyu okunyagibwa ebintu byammwe, nga mutegeera nga mulina mwekka ebintu ebisinga obulungi era eby'olubeerera. Kale temusuulanga bugumu bwammwe obuliko empeera ennene, kubanga mwetaaga okugumiikiriza, bwe mulimala okukola Katonda by'ayagala mulyoke muweebwe ekyasuubizibwa. Kubanga wakyasigaddeyo akaseera katono nnyo, ajja alituuka so talirwa, naye omutuukirivu wange aliba mulamu lwa kukkiriza, era bw'addayo emabega, emmeeme yange temusanyukira.
naye ffe tetulimu abo abadde emabega mu kukkiriza naye tulimu abo abakkiriza okulokola obulamu bwabwe.